waliwo interview gye nalabyenga Prince era gwabingamba Daddy Grana ali ku interview emu nagamba nti nayimbira obote tengerere kyogere ddala nagamba nti Grace Kani mukazi mukadde wadda nze ndi mwana muto nayimba ne bani ne mchala Juliana Kanyomozi wayimba ne bakanyomozi omanyi emyaka ejejeje bwe gityo nagamba uyu munonyereze mugere ne ku internet manye yazalibwa Grace oyine emyaka emidi bakuzala 1996 1996 yeah 1996 ani kati balabala mnyine emyaka emeka ojibira myaka ngemeka myaka 2 mu emeka myaka 2 nayachimanyi myaka 2 in fact nze oyo okufuna confidence yenjogerako diwe nazaliwa kubeera nti nange ndaga muntu yenjina but I cannot sola kuvayo ate nenzine muisa maso oli Daddy wa Grana checho jajja Grana chabera ayogera nti tata w'omwana asigala tata w'omwana kati waba yagambye nti nayimbira obote tengerete tuganye ndi wali ku 96 kati ate ye waddi yes nze navayo nengamba abantu nti Prince musingako omwaka omusingako musingako omwaka gumu wemba nyine tugeze emyaka 28 Prince ane emyaka 27 yes kakati ekimugambisa nti ndi jajjawe nera nze jajjawe nze namuwa omwana ya nze namuwa omwana ate ochembadde nebuuza nti oli yakuzala mwana ndi jajjawe kituufu omwana yazala mu jjajja yali agala nnyo ba sugar mami kati nagwa munzi ki sugar mami kati goli sugar mami kati nkugambe ki Prince oli mutabeera yekka omanyi kizibu nnyo okudiringa ne drug addict kati nedda nsigenda kiddamu nkimaze nalabako nga muli mwenna ne Prince nga asuddeko n'omwana we okuvayo nagamba nti omwana oteeka kasanti we yeetaaga DNA what does it mean agenda ndoza ayagala yakubiri lwakwate genda beera mu kamera yakola era bulijjo afuna omwana n'abeera naye biki yakola nga nakizola nti omwana wuwe yasooka yes kati ayagala yakubiri naye okubiri tegenda ba mu kamera tugenda gikola naye bya DNA mbadde saaga bigenda kiwanvu naye bukkiriza mugende mu DNA kale bwabagamba yeah of course why not okay kati bannange tuli ku celebrity track Grace Kani ennaku 2 mbadde munoonya nga simufuna naye musanze ku papazi wano naye njagala mugwako ndabya parkinze wano naye njagala mugwako mu magezi nalabye anekweka naye bwana atunula mu kamera eno naddukamu saagala munenye nze ngezezzaako ogwange musanze wano ali wano mu parking naye mulabye ali mu kwetereza tereza munsabire bw'ataave mu kamera eno ngenda gimuteeka mu lwampaka ebintu bino atuwulira wa myaka emeka bamuzaala ddi era yayimbira obote tengerere nga bwe byogerwa negattaako weewaawo Gule kyekiriwo naye kyekiriwo Gule guno nadda jassi byaffe ogamba otya Gule nganti nkulabye ngoyiyano parkinga nakubide desimu naku 2 nga tonkwata ng'ongambuzaabuza naye kyensaba kiri kimu tunyumyemu nenga kyekiriwo ndabye oyingiridde mu maanyi baba ng'eggaali nyongeraako Gule Grace Kani bugingo bwe kigwayo akana kataata mbadde wa camera wallahi diversion mbadde santuleko wano Jacob jangusaide eno mbadde santuleko wano no problem amanyi wagirese baba gwe amanyi goze nago nga amanyi Gule kyekiriwo Gule bitambula bitya so kompeka haga ombuzeeko nnyo naawe tokwatika nsentwala gwe wange nenga Gule gwe wange atakwata simu zange gwane naye ne mutima nenga nja kukwasa kale onfu ninga bitambula bitya neyagala nnyo ng'omunyakawo k'amaanyi kalinga kali puzzle I know ekiwoowo ky'amaanyi nga tuvudde mu byokusaaga kama neyagala okufa naye amaanyi go wazze n'amangi kati eno emmotoka baba omuntu atayina akawoja agenda nako akawogenda kampa ate munene akayiga okuvuga ntetenkanya bwetetenkanya noonya wempita ndayiro nakayiga mu kibuga wakati ogiyisaamu njiyisaamu anti kati ate nyina erinnya erinnya epami era nebagamba ntomera buli gwensaze nebagamba yenze Gule agenda Gule nti mama Grana bannage kati bali bakuyimirizaako you look good though
ndabika bulungi akati mpaanaako bwedda ku macha tewali yampanye wanyeko yongere okumpa naye olabika bulungi you look good webale kusima kubanga ndabirirwa olabirirwa mukyala Susan Makula Bujingo ne pastor bane bankolamu omulimu bannange njagaddwa nnyo kati awo olina kyoyogedde kyentegedde nti mukyala Susan Makula Bujingo ne pastor. She has loved me genuinely. And I love her too. Chintu kyo izogamba Susan nga tuli wano kale. Manyi abantu mbagandi nti kamera jange wajiganyi naye ngenda jikuleka mu lwampaka nga manyi ogenda kudduka ondekeo naye nsaba otuulaawo jasuogeremu byaffe. Devotion solo kugamba mukyala Susan Makula Bujingo. Mama wange omulungi. Atuvudde ku byokunjagala byonna obinjagadde webale kungumiikiriza sweet mukyala Makula nkwagala nnyo kyensobola okugamba kimu nti nsaba Mukama akumpeera emyaka mingi olabe ku mukolo gwange nga guli namayumba ewa ddadi mukolo ki omukolo gwange ogw'okukyala oba okwanjula bakusooka nakukyala mu Buganda mama wange nkwagala munange olumubimbula olumunkutawaanya abali ebweru munene batujajinga but I love you. Wow. You are so amazing, you are so beautiful. Jaja omwana wange webale munange kunderera mwana abantu batononya basangika okulabika. Where would I get a woman like you, mommy? Ate notakoma kulira mwana nange nondera sweetie. You're so amazing. Sagala kabira ku kamera. Osono kaba ng'omwogerako. N'omwana gule mpetano. She's so amazing. Kirungi kyogera. Ebbanga lyowangaddeko ne Makula. Omuntu atamumanyi nnyo manya basinga tumulabira eno tumulabira bweru tetumumanyi nnyo biki byogamba nti Makula is an amazing person mulambulambu omu tensiga okumanya mukyala Makula amanyi Katonda ekyokubiri mama Makula is a go-getter omutegeera bagamba nti njagala ekintu mbaba agenda kyagala gwene bwe wefuula owakabyota ne wegiba migere mami ne taekwondo azijjayo nakugunda until you get to where she likes you akuteka mulayini bwaba yakwagadde ne bwaba takwagadde tabana buddebo kubeera waddembe okwekola byonna obusolosolo okwekola buli kimu nga takufaako omupiira ne gukutuulamu wekka. The woman is really amazing. Ate nze omu ku mukisa abantu gwe bakwata tayambye nze nzekka abawala bali bweru bali Saudi Arabia bali luddawa omukyalo oyo nze I remember when nali nve waka when nabeera yandibadde nga rehabilitation navaayo nenzija eno kudda mu nsi mami nanga mama grana is there any problem I mean omukyalo oyo ne bwe ndiba ensi engisiibula ajja kunsigala ku mutima dadi Bujingo dadi anjagala ne dadi mami kyayogera dadi kyakola mami era nsoganya n'agamba mugamba ine muwala oyo sindika emmotoka eno ne muwalawo na mami nawembe jaga omanyira bataata badadi obamanyi ne otabirange wa dadi Geoffrey Lutaya nga mukyala namatovu gogera n'okabira mami nze nfudde kati ye naayogera ne papa yugeta abakyala mitima gyabwe gibeera soft bw'aba ng'akwagadde naye waba takwagadde muganda wange ne bw'omwetuggako nanti kino nkibabuulira bw'aba takwagadde kale nze ntera okwagala mukyala namatovu nga yanjagala naye olina omukisa gw'okwagalwa Grace nayagalwa nnyo olaba nti that is why kati osobola okujja nonga Grace nkukyaye ne nga alaba nnono nze olaba Grace nina bakyali bange abasinga naye waliwo embeera kitambala kyo nga kiddugala okufa nfuufu ovugidde mu kuolyawo erimu oyise kusalama ate era ngenda kuyimbira esimana nakanka kuku nakawuka gyolaga endongo esegeze tambulira ddala nnyo neyagala nnyo wemala okuyimba webinkwata sikubuuziza Grana ali atya Grana alina ejjajja balina ejjajja musajja abeera ku kituuti babuulira njiri omwana wange Musumba Bujingo ne waliyo omukolo guli mu October eno wa Nambole omwana nga agenda ku performinga zina aga Yesu yeah she's my daughter musiramu naye tebamu like tekimujjako kubeera nti engeri bajjajja be gye bali abalokole wonyumiriza muwalawo I don't know singa divorce
Kibuzo nga kirizo automatic azita. Nga njagala grana divorce. N'obulamu bwo bwonna. Nagadde omwana wange. In fact, bobo oyagala kuba grana bullet nsolo kwetekawo n'ekubanze. Wabaawo option. Obwe bulamu bwo. Bwe bulamu bwange. Nali experience nga kuzala ate na mukama wampa akawala kana kange. Kana kanyi kalungi. Omanyi kati bino kali beautiful bino bye twogerako byo omanyi abantu abasinga tebatera kunyumyako naawo Grace bwe twefuna ze tunyumya ddala emboozi yaddala Grace bwe twogera ku Grana tusobola kulekayo ekifaananyi kya daddy we Prince Prince Omar the dad era nkimanyi nti asigala taata mu byonna bibaawo naye asigala taata of late bingi byogeddwa Grace bikoze bitya naye nkimanyi nti abantu abaagala naffe nze kibula nze nsirika bwe nti nenzira mu kamooli neŋŋamba Grace neono abaagala ne bagamba bayimbira obotetengerere kati awo wengenda okujjaawo oyogerako ne daddy w'omwana oyogeddeko naye of late what do you mean by of late akabanga katayise akabanga katona kayise I've been so busy in studio doing some music nenga wenfuna budde ngena ku social media nenda byabera ayogera awo mbade siwanyo budde until oyogedde until yagambye atya nedda obadde ochambuza oyogedde ekyo mbade tobuwa budde nga siwanyo budde waliwo interview general byinga Prince era gwabingamba Daddy Grana ali ku interview emu nagamba nti nayimbira obotetengerere kyogere ddala nagamba nti Grace Kani mukazi mukadde wadda nze ndi mwana muto nayimba ne bani ne mchala Juliana Kanyomozi wayimba ne bakanyomozi omanyi emyaka ejejeje bwe gityo nagamba munoonyereze mugere ku internet manye yazaalibwa ddi Grace oyina emyaka emidi bakuzaala ddi 1996 yeah 1996 ani kati balabala mnyine emyaka emeka ojibira myaka ngemeka myaka 20 mu emeka myaka 2 naye kimanyi myaka 2 in fact nze oyo okufuna confidence yenjogerako during nazaalibwa kubeera nti nange ndaga muntu yenjiina but I cannot sola kuvayo ate nenze ne muyisa mu maaso oli daddy wa Grana kyekyo jjajja Grana kyabeera ayogera nti taata w'omwana asigala taata w'omwana kati waba yagambye nti nayimbira obotetengerere tetuganye ndi wa 1996 kati ate ye waddi yes nze navayo nengamba abantu nti Prince musingako omwaka omusingako musingako omwaka gumu wemba nyine tugeze emyaka 28 Prince ane emyaka 27 yes kakati ekimugambisa nti ndi jjajjawe neera nze jjajjawe nze namuwa omwana nze namuwa omwana ate okyembadde neebuuza nti oli yakuzaala labika ndi jjajjawe kituufu omwana yazaala mu jjajja yali ayagala nnyo bashuga mami kati nagwa munzi kishuga mami kati gwoli shuga mami kati nkugambe ki oli waga nti wayimbira obotetengerere obeera shuga mami kati yagwa mu kishuga mami wayimbira obotetengerere mb'oli wadda nnyo olwo ndi wadda I admit ebigambo ng'ebyo bikuyisa bitya eri omusajja agambibwa nti Prince olumu tabeera yekka omanyi kizibu nnyo okudiringa ne drug addict kati nedda nsigenda kiddamu nkimaze kati oluusi musonyiwa omanyi omwana oyo bambi talina buzibu nzira ndifiira ku mulimu ng'enkumbi ndifa ngamba nti alina buzibu kayine bwajja bambi olumu weyeekyanga naddala bwemumukwatiriza mbudde bwekawungeezi bantegeera kyaba aliko taba yekka yamanyi naye nze mba nsobola okitegeera kitegeeza nti gwe Grace byonna Daddy Grana byayogera gwe tomunenya sisamunenya kubanga oli ajja sigala nga Daddy Grana mukyala Bujingo ne pastor nawe bali yagala Grana bamututte buli kimu ekyakabi oyo Grana ali ku insurance mbuuza ne asasula insurance eyo by the way Grana bamujanjabira ku Ritz International dollar oli yawo sagala di mentioning anyo mu camera nera ebeera marriage nga mbogeddeko nange waako nalo mbuuza insurance yani ani agisasula yandibaddeko nti oba gundi naye mukyala Bujingo ne baawe yaliko insurance jaliko era ojjukira we naliko ku ddwaliro nga ndi awo like when namalayo ba week nga ndi mukoma nalaba bulabe receipts nga zizze mu nsawo yange mu kabaaga ninda bazaali $1.9 nenga tekulinya in fact yo bakubira omuvubuka oyo yagamba bamukana agamba anze ndi business man ndi ku site simabi mumukubira bajjukira nalina akaana ke kamama by the woman nga ayagala nnyo taata we naye
alo otuuka n'ogamba mwana nobeeranga nnamwanda ekyasinza okuneewuunyisa kiri kimu Grace nalabako nga muli mwenna ne Prince ng'asutuddeko n'omwana we okuvayo n'agamba nti omwana oteekakasa nti we yeetaaga DNA. What does it mean? Agenda ndooza ayagala yakubirirwa kwate genda mbeera mu kamera yakola era bulijjo afuna omwana n'abeera naye biki yakola nga nakizola nti omwana wuwe yasooka yes kati ayagala yakubiri naye okubiri tegenda mba mu kamera tugenda gikola kamera naye bya DNA mbadde saaga bigenda kiwanvu naye bukkiriza mugende mu DNA kale bw'abagamba of course why not okubagwa mazima kubanga kati waliwo ekintu ekikusobera papa janguko wano dia waliwo lwotuuka n'ogamba kati nkole ki I mean it's what he wants lwakuba tewaliyo mama wange nga obeerawo ng'olina mukaddewo agenda kunzikiriza leeta granambi kamera mbotutuddeawo bamufumisa empiso abagitwala twaliro kyerina akkiriza nti kamera egende buli wamu gyegali because kino kibeera it is batumanyi we are media people and all that so celebrity butambulirako kamera nze munaisi ndi eno neeyagala ndi mukuyimba kayimba kange aka gospel ndi mufulumya nnyimba kati waliwo ebintu ebyemba waliwo ekirala kyenaawulidde kyenakootinze Prince okugamba nti omwana bamulwanira bangi mentioning amanya g'abantu ye yalabako nga waliwo abalwanira omwana wange mumpe omwana wange kati naye nga kimutiisa awali yali amulwanidde just waliwo yali comedian yali ayagala okwefulowa akabeera ne mujja era ne Prince naye yennyini yaŋŋamba ne Prince yaŋŋamba nti bwe mukwatya kwenda mukuba emiteke kati baba yasobola kitegeera by that time ebintu ebyafulumira biki oli awo nansonyiwa like that so mutima gwo kyalina mulavu ya Prince Omar nabadde njirina ng'ate njirina nnyo nga nnyingi era nga siwulira na maama wange ne bazadde bange ne kati kyalinamu yadde kwota okujjako okukolagana naye mu mateeka ali soolamu kakabeera mbulamu bwa grana sobola as a dad kijja kujja mpola mpola kijja kujja mpola mpola mutima gwe mbulamu bwe bwali bakyagadde naye ne bw'oliba tokyagadde omwana wange ayina bajjajja abamwagala grana ayina ekisenge kirambe wa Pastor Bujinga yeeyagala alyoke sweethearts njagala tumaliriza DNA grana ajja kulaga nti yeeyagala okufa si gwasembayo nange nakulira ku single mother wakuzibwa maama nakuzibwa maama ate gwe obuvumu obukuza omwana obulina kuba omwana wo oyagala omwana nakowakowadda namalirira bino byoyiseemu n'omwana wo ono oli mwetefutefu gwa mulava omulundi omulala yes I am a lover yes bwenjagala mba njagadde yes I can love naye nze embeera ne conditions zange nsobola okulaba omuntu nga nsobola oba maybe okwagala nze omuntu gwe nsobola okwagala mba nkulaba nsobola okuddamu nengwa mulavu why not I'm a lover ate bweyogera ku love olina engeri gy'osibayiringa because I'm a lover wendi olina engeri gy'osibayiringamu nawa nyina okwagala mu nze maama wange yadde yafa mangu naye teyankulizamu kutulugunyizibwa nkuze njagala I'm a lover era bw'otunulira kuba ex bange balinga babiri emabega nabo basobola okugandika gule kaagala bali babiri embabala waliwo omwala gw'osanga tasaba balaba ex nagabo bandi nabameka bali babiri mabegaawo ate bonna bali mu limelight ate bamanyi nti nabaagala wadde tosobola kubeera mulungi kyonna you cannot be 100% correct oba obuzibu osanga bwakwagala nyina nno wenninyi wano sisimbula emmotoka neetomera abantu tewali awo anti gati munna anti nakayiga kati otya n'okugisimbula ngende ntomere bw'omala okupaakinga otya n'olinnyayo wai kankubu bane nga tutuna kuva wano bane omukyala Bad Black omuwulizaako bane muwuliza sweet wange omwagala nnyo mwagala namwitondedde baba wange yageze nambuka speed nalowooza mbonange ngenda muwa keeki oli akuwadde lemoni nasaamutegedde bulungi n'oluvannyuma namaze nenkategera kamaama yagamba ekigambo kyawandika gwata akitegeera anti oyo tuli beewaka kakali Bad Black ate wompisamu eggali gule obeera ng'onsindise ngende nfe ate yennyininyini yeyantaazana
Nanga gule va mu Diploson. Na kwata grana bambi kamama. Nakola nansobi. Baba wange nakola ensobi okoyimba. Ojikiriza? Yali nsobi it was very wrong. Mbulungi wano bambi. Ya namwetondedde. Namwetondedde newe sikiddamu na akimanyi nti namwetondedde. Namwetondedde mu inbox. Kicho tategera mu ensonga. Ekyakuggisako. Ekyo kyenyini tekigenda kuddamu. Grana nti agenda kulala ebintu bino tetukiddamu. Kyayise ababitutte be bamanyi naye ate abasinga yamaze n'abagaye era ategeeza Revenue Authority. Yagamba RVS Bugono wasoma kirala wakusoma RVS. Baba oli akakumpisa mu gaali gaali wamwisamu emalayo naawe. Naye nagenda ola kusitasiyunga tata ninga Grace kamuleke sigenda kwogera. Ekyali bwabanga kiriwe kinange kyayitamu mba nkitegeera. Baba wange talina tabbu. Omwana bayogera. Oyo nanjagala. Sigumosebiri nga tula mu meeting zange ne mami ne daddy bambi mukazi wa tata vayo byogerangako. Nakoze ensobi. Baba, you know ourselves. I love you. Peace. Wadi untwalaganya ngoloza mpuki. Nga nanno gwatwalaganya nno nga tanyigirwa mu ttooke. Nedda si butanyigirwa mu ttooke. Waliwo abantu abate saa twalaganyiza ye kalo n'owokubiri gwe tomu mentioning alinnyo. Manyi gwe natwala kati waliwo besobola kwetondera nga ne wojja n'opamma akagatu. Naye kati baba oyo munnange janzije walagule. Baba bulaka yasitula omwana wange n'amussa ku kisambi. Mwana wange ng'ayidde bambi. Nina reasons ezimwetondera. Nafukamidde by the way. Era mu mutima baba neemenye. Grace, kale byonna bibeewo bigenda mu maaso. Boshe nja kukuvuga nkutwale gy'otamanyi. Ati tumalirize. Ende nkusadda. Nkusaddako otya. Ebyo byonna bibeewo kale byonna bigenda mu maaso biki. Njagala okakase abantu nti gwe Prince Omane bwayogera atya tosobola munyigira gwe osigala maama wa mwana. Okay. Nsobola munyigira nga lwaki simunyigira. Come on. Luli nali simunyigira. Right now sobola omunyigira. Kubanga atakoma kuyisaamu nze nzekka naye n'abalera omwana we abayisaamu amaaso. Si ekyo? Nze yandigampisizzaamu namanyira byajja n'amayuukira n'anvumavuma. Tebinkwatako. Ate ne byenayogera byonna bambi byenayogera nabyogera out of love. Nekyanali intermid at that time. Wadde kati omwenge naguvaako. Omwenge waguvaako? Walokukira ddala? Walokukira ddala? Sikulokoka nakaguvaako n'akayokya tewandaba nga njokya. Wayokyera wali onyweddemu? Nali jamide nalowooza mubadde mukaabira. Kumbe wala gye yali akaaba. Baga amaziga mangi okaaba n'okaaba. Yali wala gye teyalinze. Obwenge ne kati nabuvaako. Obwenge bukaabya Grace. Badde bukaabya. Nedda bwali bunkaabya by that time kati. Naye kati osasakaaba mbu kati bakusange ng'okaabira daddy w'omwana. Wabula yamanyi. Tantama nakuntama ndi eno ndi busy. Tugera vuga mero kagenda mu studio okuyimba oli. Akayimba kiko olinawo kapya. Sinza ai Katonda kabaka olyatakoma sinza wayogera nekiba oli mukulu kuba n'ebyetutya bikuvunamira sinza ai Katonda kabaka olyatakoma sinze wayogera nekiba. Uliza kano kavase kagamba njagala mpangale ng'abantu abalala mukama njagala ndabe kubazzukulu ba Granuyo naye raba abafudde nabo bawera kyokka nga ebibase nange ebyempitamu zani mukama okuba bwensi sirina nnyonnyonnyo nti nguliridde Katonda naye nkomyawo. Klaus my babies abambereddewo abalungi bange Bruno Kesasha Brighton nakavanamwe I love you Jovan Luzinda bakubirako sina kunkubira mbadde nabo bannoonya ne bangamba gule we want to kill ourselves just because they said you are namkadde
namukadde go to studio do a song nga tumaliriza Grace kakasa oyina emyaka emeka omwana yagambye nayimbira bote tengerere oli wadda omuntu watuuka okuyimbira ne bajuliana jena yayimba kanyimbe gwali mwaka kibannaani nali mubana sigena biddamu ebyo kubanga sijja pima muyimbi wange oyo no role model wange nakana munyumizanga nnyo manyi wombera mulavu onyumiza omuntu nti negomba gundi kati yena alokinga n'obuzibu kati olaba drugs zikusigazayo eri ali myaka ja stone age kati ali mbiri bye twanyumyange ebyayitako kati bya illusions bikomawo obeera olange ebintu ebikugoba bwe bityo so drug addiction Grace kankuteba nange sibula abantu tuve wano bafana abalungi bange omulungi wange Sama Uganda nkutumidde ko bale kunjagala nnyo nokumbeera omunange omwana Sama Masala Media musajja wange oyo mwagalanya omwagala yatalina tabo Masala Media omusama omusama muvuddeko kangende singa kutumirako tata wange Pastor Bujingo omulungi kama yebazibwe hani nkwagala nnyo ne mama wange mchala makula mkama kususe ebikulumaluma but I know we're gonna be good. I told my mommy you're gonna be proud of me. Navude ono nga mami musubiza ngenda kwetta sikyesse mami. Wado muganga ngenda kwetta. Nade mugambye sawa nga 3 maso siriwo. Togeza novuga. Newe ndi kati. No yingira tuleera gwe. Umanyi bino byowale nti obulamu sikyabwagala. Mbampi mami wange ndabanjagala kyenkana. Kati yagenda togenda kwetta yakozalya. Olubuto nilumula kati ali kuchupa omwana wange banange yakubyedde emiranga sikatono bakubye ebyoto. Anyway, I love her and I am funny because she's funny. Okay. I love her and abana bena mayumba muwala wange grana kama mama buli wakanda banoko banyombo bankola kaga mama wange uyu kaga my mommy ebale mami kunjagalira grana kwagwe enfaako ne tata ne grana ebisigadde bijjaterera. Wow. I love your devotion. Ngankusibula bana. Sezala mubuzaako, mulizaako. Yali wa Sezala. Sezala o tata wa police. Kati ate bya Sezala mbasola kubiyogera ate mu kamera. Mulizaako. Just anti ngambye bugambye ate kati otegedde Sezala ate kati mu kamera. Mulizaako. Sezala batalina wajjira. Tolaba. Mkwirako kasi. Mbuza yakalala. Tekajja kolako kakanye. Kakanye okuyitawo. Tenyaza ati mbuza bwe enfulumo yagala nonkubirawo olwe. No, I respect my abajjajja ba grana mbawanyi. Ba inlobo bawe kitibwa. So kati wandisira bawe bajjira bulungi. Kankusibule. Bless. Wade yali yagambe nti nabavuma ningayi. Wavuma abakadde. Nasobola kanode omukyalo omuganda we Masaka. So mvuma abakadde no. So buganze yakozi bajjajja. Bless olina laavu. Yonjirina atenja kufana yo. Kuri omwana abandi ali serious atake nakumvuma bwa mukati mbo kati esawa zino omuntu bwajjanga akusula akagambo kiriza ndi mugenda nanti maliriza ano lwakingana mukwana nafiirwako mbwa yafa kinensi wabulande wamulavu ndikana katondi nti nze nakoze zinyashi tonaziraga bantu ina nyashi nayagala okufa mukwano Bana wange beera bulungi divorce. I love you. Yes, kwagala nnyo kankusibule. Buga botuuka gibulaga esimu zange zikwate. Ngenda zikwata swi. Wano hijackinze lwampaka. Ngenda zikwata divorce. Webale kola olabika bulungi. Dalika bulungi. Ovuga emmotoka y'amaanyi nnyo. Tuwalege. Ate kasawa beeramu oli omwana w'obuwala ono gwasooka okuggyako iPhone. Bane nsaba mbagambe eki. Bamuyita Diana we UK. Diana yaddawo. Yali UK by the way kwagala nnyo. Ebintu ebyo kyabijjukira. Naye kati anti mubeerawo ne mulowooza mbu divorce kikinga okankanya emimwa okyajjukira Diana mojjukira nga yakujjamu nnya tuli naye jangu olagawa tuli naye waŋŋambyeko nti oli naye tuli naye n'omwana akwagadde kuteekamu ebyapa byonna kati kimala bayi